Abasiraamu bangi bali mu keetalo nga beetegekera olunaku lwa Nabbi Muhammad olw'okusaddaaka. Abandi beetegekera kusinza n'okwebaza omutonzi olw'okubasobozesa okugenda e Mecca okutuukiriza emu ku mpagi z'Obuyisiraamu. Newankubadde nga bangi mu kiseera kino tebasiiba, kino si kya tteeka era abamu ku basiraamu bo beeviriddeyo ne basiiba. Omwegezi w'ekitebe ku Kampala mukadde Hajji Nsereko Mutumba annyonnyola bw'ati. Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza okusiiba kwe afuna empeera nnene nnyo 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 nnyo, empeera nnene nnyo 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 nnyo. Era kyasabiriramu Allah bw'aba amwegayiridde, Allah bw'aba asazeewo asaasirwa ebintu, afuna kyaba asabye, ate mu kwegayirira kwe bw'aba alina byasobeza Allah bimusonyiwa. Kale n'olwekyo olunaku olukulu nnyo. Hajji Nsereko ayongerako nti mu kujjukira Nabbi Muhammad ebisolo bisaddaakibwa abakkiriza era ng'ennyama eweebwa abatalina ko n'abo abali mu bwetaavu. Idi Aduha ekuzibwa buli luvannyuma lw'okulamaga e Mecca. Wabula okusinziira ku kitabo ekitukuvu Quran, si buli nsolo yonna nti esobola okusaddaakibwa. Bisolo ki bye tusala? Tuyinza okusala endiga, tuyinza okusala embuzi, tuyinza okusala ente, tuyinza okusala eŋŋamiya eri abo abasobola. Ssekkoko esalwa nedda tesalwa. Ne bw'oba ng'olina ŋŋaali nga nnene nnyo esinga embuzi era nayo togisala, osala bisolo ebyokka byekugambye Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okusala. Ku WBS TV, Rebecca Nambooze, Kampala.